What worry? Wano olunaku olwaleero kwe kulaba oba ddala aba kkooti y'amagye eno banaateeka mu nkola ebyasaliddwawo Supreme Court olw'ensonga nti Supreme Court olwawadde yakasalawo ate omukulembeze w'eggwanga n'ajja n'ayogera birala n'akifuula nga kiringa ekyokuteesa naye ng'ate Supreme Court bw'esalawo tekubeera kuteesa. Nzize okulisivinga mikwano gyange Dr. Kizza Besigye ne Kamulegeya. Abasirikale bangambye nti tewali kooti. Sewunyiza nti tewali kooti kubanga okusinziira ku pronouncement za Supreme Court, kooti martial gye tumanyi mu Uganda tesobola kutuula nga temaze ku addressinga byasaliddwawo mu Supreme Court. Wabula ekyennaku mbadde mmanyi nti okugondera Supreme Court kyasazeewo olunaku lwano olwaleero terunaba kuziba. Nsuubidde nti olunaku luno olw'okukola olusookedde ddala okuva kooti bwe yawa pronouncement, abantu abo nga Dr. Kizza Besigye n'abaana ba Nuupu abalanguishingira mu detention centers bateekeddwa okuteebwa olwaleero.